abategeka awards zino oba abali in charge mu awards zino. Me I don't care oba oli muna Uganda oba toli muna Uganda. Njagala sente zange ezakalango. After njagala sente ezokola kubanga munnanga nga agenda okukola. Omuntu yenna fani wa DJ Shan bwandaba mu kalanga ako ansubira okundaba ku stage eyo. Shan obusungu bungi. Obusungu buvaawa. Ndabyo akase ndabyo nyina we ndabye ka clip ku social media oyagala sente zo wakakalaba. Wakakalaba. Fetwakalaba ddane tusirika. Naye omuntu joko mu kusirika ogenda obusungu buli nyampola mpola. Kiringa bobera ne mukyala we wakanga ayomba buli kiseera naye nga osalawo n'ogamba ono kamuleke naye lwe zivuddeko zivaako. Nze sitera kuyomba sitera kwogera. Nze bayida namawulire bangi bankubira sikola interview saagala. Naye olaba nvuddeyo kola interview eno Brad kitegeeza ndi serious. Njagala abantu abategese mama awards bampe sente zange kubanga banteeka mu kalango kaabwe nga tebangambye tebateesanga ko nange teri n'omu yali ankubidde yadde okubira baloya bange yadde okubira manager wange nti twetaaga content wammwe tugenda mweyambisaako mu bla bla bla. So nze mbadde nsaba abategeka awards zino oba abali in charge mu awards zino. Me I don't care oba oli muna Uganda oba toli muna Uganda. Njagala sente zange ezakalango. After njagala sente ezokola kubanga munnanga nga agenda okukola. Omuntu yenna fani wa DJ Shan bwandaba mu kalanga ako ansubira okundaba ku stage eyo. Balandiyo bamanja nina ebintu by'abantu byeneewola bingi nnyo bonna bamanja. Sina sente sikyakola emyezi kumpi 10 ngenda mu mwaka sikola. Mwe mulowooza tugenda kuli awa oyo content gwe muzanyiramu yatuwa sente. Ne kati gwe lowooza mungu atoli ku content wange oyagala mukozeseza bwerere. Blood njagala sente zange ng'omuntu yenna amanyi nti oli ovunaanyizibwa ku kintu kya mama awards mu bwangu ddala obutasukka wiiki emu nkusaba njagala sente zange. Awatali ekyo kigenda kusukkako gwe ate wookisuubira. Njagala sente zitaka wansi wa miliyoni ebiri. Kubanga singa mwandaba oba ne munkubira essimu wali baddewo kuteeseganya. Naye kati tewali kuteeseganya. Emiliyoni 5 1,200 3 4 Zonna kiki? Kyogamba siri worth sente ezo. Gwe ntunuulira siri worth sente ezo. Nga tuteeseganyiza. Tunuulira video gye bakozesezza erina viewers benkana ki abaakagiraba. Olyoka omanye nti ndi worth sente zisukkako naawo. Naali kusabye na miliyoni nga 10 akawumbi ka sente. Nokakasa omanyi mwe ba guys mwe mulowooza nti omuntu bw'abeera awo naddala ffe badijje mutuyisa munnya amaaso. Kakati kino njagala kibeere kyakulabirako. Next time temujja kuddamu kukozesa muntu mulala nga temumubuulidde. Mulekerawo okutuzoleya. Mutandikire kunze ate mukome kunze. Omuntu omulala banga oyagala content w'omuntu mukubire omwoyogere naye mu buntu. Naye bwe kibanga tekyakolebwa njagala miliyoni zitaka wansi wa 5 ate nga ndi serious. Shano baba kuwa mileage omanyi saagala mileage yaabwe gye bampa kubanga wentuuse sibe bagimpadde. Omanyi miliyoni z'abantu ezimanyi DJ Shan ozimanyi gwe kati oli okoveeri olowooza nti ompa mileage. Saagala mileage yo. Bushinghton saagala mileage yo. Kiwanda saagala mileage yo. Sijagala tompa. Bwendi nkyasobola okweyongerayo nga nze neetuusizaayo kubanga ni wentuuse gwe wonsanze onegombe onteeke mu kalangoko nze neetuusizaawo kitegeeza nkyasobola okukola ebisingako awo. Omanyi skills ze nina mu mutwe guno ze nsobola okukola? Ozimanyi oba tozimanyi? Omanyi biki bye nsobola okukola? Those guys when bansibire Tanzania teri n'omu yavaayo kwogera yadde ekigambo n'ekimu. Yadde okumpeerezo singi 10,000 lwe Uganda tewali ne tu surviving ne tuvaayo kati saawe eno ate mukwata bintu byaffe lwaki temwakutaba Nigeria be mwatadde mu kalango kamwe bwana ate tebanzijjako yanyinza n'okuyomba. Kano kakiripu Shan kaaliwa kano ke bakozesezza nali ku Golf Hotel the awards zensembeyo okuwangula nibo genda nonoonyeza who is the best DJ battle in Uganda bajja kuleetera Mr DJ Shan. Tewali DJ ansinga kuba battle ngojeko awards z'okunyirira awards z'okwambala engatto empya awards z'okukola ki awards za battle nti one on one DJ bakutadde wali nange ne banteeka wano buladi okumpangula olina okulima ku bijja byewamwe.
wanji nkubuulidde abasajja wabona TZ tewali kye bakuyamba kyokka at this time bali ku content wange bamanyiira bakozesa balowooza mbu bampa mileage eno Uganda si zaabu Uganda bwavu kubanga singa Uganda yali zaabu singa nze DJ Shan saawe nina omulimu gwenkola ne Uganda yenzisa obwavu ate yeri ku content wange yemukozesa kino ekivulu kya Uganda nsi namba kati bwensaba milioni 5 ninga abasabye siringi 10 ni fact mbakwasiza na kyejo so mu bufunzo yagala sente zange before a week bwe kisuke week kigenda ku level ndala zijje singa kawo kubaze nkomoteekamu zino okumpeebwa kubaze sibanonyanga ko be banoonya